kigambo kye. He keeps his word. Katonda agenda kuanguwa. He's going to come Olw'ekigambo kye kye weekuumye. because of his word. Naye tuliba maanyi nnyo. But we are so powerful. Tuli bazira. We are mu so kwerabira endagaano yaffe ne in Katonda. forgetting the covenant with Ne God. tubeera bazira. We are heroes mu kweraga in showing ourselves nti tuli mu maaso ga that Katonda. we are before God. Oba Luganda lutuula. Is that right, Uganda? Tuva ku kigambo kya Katonda. We move out of the word. Era ekyo tekikola nnyo. We do it most of the time. Naye ate tuli b'amaanyi nnyo But we are so powerful mu kweraga. in showing off Kale kankiise mu kulaga abantu. or showing people Nze ndi mu maaso ga that Katonda. me I'm before God. Nze ndi mu nnyumba ya Mukama. Me I'm in the house of Naye God. Katonda bwe tusaba omukisa. The Lord will request the Bwe blessing. tusaba obuwanguzi. Request the victory. Aliwo okunyweza entebe Is yaffe. there strengthen our sin? Aliwo okunyweza obusika Is bwaffe. there strengthen our Ne inheritance? tumubuusabuusa bulijjo. And every time we cheat, So ate bwe tusaba bulijjo. yet we request from Him Atunyweze mu ekyo. to strengthen us in that. Atunyweze mu maanyi. Strengthen us in Mu power, buwanguzi. in victory. Naye ng'ate But then, bwe tusaba the one we tuli request, bafuusa nnyo gy'ali. we are cheaters to Him. Twogera ekigambo ne tukivaako. We speak our word and we live it. Ne twetunuulira nga bwe tulaba. We look at ourselves the way Tulowooza we nti see. Katonda naye bw'alaba. We may think it is the way God sees. Bw'akugamba ng'ekigambo. Once God tells you a word, kitambulirengako. walk by it. Bw'otyo bw'onoolabanga omukisa. That's the way you shall see the blessing. Yeebasiwe Yesu. Amen. Waliwo owooluganda era mpoziza ekigambo There's a brethren who nga has kikwata ku kukkiriza. it was unto faith. Ate nga bwe bubaka bwe nabadde nteeseteese okwogera olunaku And it olwaleero. was the message I prepared to speak Era nga bukwata about. ku kukkiriza. It is on faith. Ffe tuli baana ba kukkiriza. We are children of faith. Tutambulira mu kukkiriza. We move by faith. Tuwangulira mu We kukkiriza. overcome by faith. Nga tolina kukkiriza. Without faith, Tosobola kusanyusa you Katonda. cannot please God. Tosobola kutambula ne You Mukama. can move with God. Tosobola kuba mukwano gwa You Katonda. cannot be a friend of God. Enoka yalina okukkiriza. Enoch had faith. N'ategeera Katonda we. He knew his God. N'atambula ne Katonda He we. moved with his God. Katonda n'atwala Enoka. God took Enoch. Katonda n'asanyusa Enoka. God pleased Enoch. Abantu ba Katonda bonna God, children of God. abalina bye batuuseeko Those who have reached something, baamanya Katonda waabwe they knew their God. ne bakuma ekigambo kya Katonda waabwe They beholded the word of ne God. bakkiriza Katonda They waabwe accepted their God. ng'embeera ne bw'etyetya But the situation came. tebajja ku Katonda God waabwe notified them from baafuna God. okuwangula eri They Katonda got a waabwe victory to ne their God. bawangula eri ensi They overcame ne the bakyusa world. amawanga ku They lwa changed Katonda the waabwe nations because of ne their God. bakomyawo bangi They brought back ne many. bawangulira eggwanga lyabwe They overcame ne their bawangula nation. ekika kyabwe They overcame ne their land famire yaabwe and their family kubanga bamanyi Katonda waabwe. because they knew their God. Bayibuli bw'egamba When the Bible nti says abamanyi Katonda those waabwe who know their God, banaakolanga they ebyobuzira. shall do Okumanya Katonda to know God. si kwe kujjanga bulijjo, It is not coming as si usual. kwe kulabikanga It is bulijjo. not appearing as usual. Bw'otegeera Once Katonda you understand God, kiyina enjawulo there is a difference gye kikola mu bulamu that bwo. it does in your life. Yeebazibwe Yesu. Amen. Omusajja Pawulo The man called Paul asisinkana basajja Abaruumi meets the Roman nga banyiikira buli lunaku, as they fight every day. nga bajja mu kkanisa buli They lunaku, come in the church every day. ng'era beewaayo buli lunaku. They commit their souls every day. N'agamba nti abasajja bano And he says this man, kyensaba ku Katonda ku lwabwe what I request God on their behalf, let them get saved. okulokoka kirala, Getting saved is another thing. n'okwatula obwatuzi n'ojja mu kkanisa nakyo And kirala. confessing and Kati coming. asaba Katonda So he's requesting God. balokoke, So them they get saved. bave mu kunyiikira They obunyiikirizi, move out of just naye committed bamutegeere. by the understanding. Kati mulokole yenna So every born again, kikwetaagisa okutegeera Katonda. you're entitled to understand God. Katonda munyiikirira, Before you committing tegeera yourself, Katonda wo. understand your God. Lwaki tetusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo? Why don't we worship God in truth and Kubanga spirit? tetunnamutegeera. Because we haven't understood. Lwaki tetukanka Katonda yonna gye tuli? Why don't we fear God whenever we Kubanga are? tetunnamutegeera. Because of not understood. Lwaki tuli bakuusa mu maaso ga Why Katonda? are we cheating before the Lord? Kubanga gwe tukuusa tetumumanyi. Because the one we cheat without Nti the naawe knowledge we tuli waali. that where we are, He is also Eyo there. gy'oli gy'okolera emivuyo gy'ali. Where you are, He is also there. Okibuuzanga Ananiya ne Safira. You ask Ananias and Sapphira. Balowooza nti gwe bakuusa mwana wa They muntu. thought the one they were cheating was Ne the Son of babikolera Man. eri nga bamanyi nti okukakasa nti balina Katonda bakikakasiza mu bantu. They did knowing that to confirm that with Bye their bakolera eri
bwe baagaba mu maaso ga Katonda, when they did from the other side, when they came before the Lord, Peetero n'abagamba temulimbye mwana wa muntu, Peter told them, you haven't deceived the Son of Man. temulimbye muntu wabula mulimbye You are Katonda. not deceiving man, but God. Bwe wali eyo While you were there, n'oyogera bw'oti, you spoke like this. ebintu byonna tebyali mu buyinza bwo. Things were not in your authority. Ye yali amanyi nti kino kyalesa agenda kusanyusa For omuntu. him, he thought what he has brought is going to praise Nze man. nsanyusa, But praise me. naye bw'oba oyagala okuweebwa omukisa okuva eri Katonda, If you want to bless from God, kikolenga ne Katonda omuwe ekitiibwa. do as you honor God. Praise God. Amen.